kujjako kakati awo no wava eddogo ekiri eyo wansi mu ghetto bangamba nti eddogo liri eno alirabyeno waggulu abantu bawaggulu balaka baba baloga bo bafune ssente kyobola bazifuna naye wansi abantu bo baloga bannaabwe awatali nsonga engeri gye bali nti basibwa nnyo bw'okwata engato n'ogyetanga mpya oli esobola omutwala mu ddogo osegedde n'akuloga nno ebyaddala ebikulu ogenda okukera ku makya nze mbeera eyo ne mbalingiza bwe nti munnaafumba emmere bali awo omanyi mu mugeto muba bangi awo afumba akatogo n'oli afumba akatogo n'oli afumba akatogo oli asobola okukwata omunnyo n'agongera mu nvazo nga ayagala at least abantu bazirye bagambe ne gwe mukazi gwe biki neyeetolola bw'ati n'agenda n'aleeta obudagala n'abuyiwa mu mmere budagala ki eddagala nga yali jjeeyo bayineta we muli emmere yennyini abafumbira emmere aba abaloga mujje asobola okubateramu n'enviiri abamu bateekamu biki ebyenkwawa bagenda eyo ne bagamba abantu okujja ewuwo gwe kyoba okola mmere giwandemu amalusu lamiriza tu buli alya ku mmere eno njagala abe ng'akomawo okakasa oli n'amala okugifumba bulungi simanya ndaba abakazi n'agiwajja eddogo liri bamalaaya kati gwe malaaya otunda otya ekigambo buli lunaku malaaya afuuwa emmindi malaaya n'aleeta eddogo malaaya ogenda omwebakako nga yalisiize ne mu kigambo malaaya yeesiga eddalagala yenna malaaya buli lunaku akubira omusana muwe n'amugamba abantu tebazze Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano kula Bongo Charity Foundation. Buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku namba y'essimu noti 7 noti 346 Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Katkonjulire Salim Poultry and Mixed Farm abakugoboka mukulunda okutuukaganya n'omutindo nga bano bakuguka mukulunda enkoko enganda n'enzungu omuli ez'amagi n'ennyama ziyite broilers obumyu amakovu ebyennyanja embuzi enkofu ssekkoko mmenye kindekeke ate nga byonna bibalunda temuliimu ddagala zzungu lyonna balina n'obukoko obw'olunaku oba one day chicks n'obw'omwezi oba 1 month chicks kw'ossa n'okutunda n'okusuubuza amagi ag'enkoko enzungu n'enganda nga bino byonna tebiri mu ddagala zzungu lyonna kati gwe omusuubuzi n'omuguzisa kinnoomu bakubire oba obasange ewakiso Kasengejje Road Salim Poultry and Mixed Farm. Let's live organic. Abawagira gospel music amanya nze Bright go Amaleta Apostle omuyimbi wa gospel akuyimbidde obuyimba bungi nnyo ne bw'owulira mu background. Ennaku z'omwezi nga mwenda omwezi ogw'omunaana lugenda kuba lunaku lwa Sande mbayise mu gospel charity show yamba abaana ba Mukama. Tugenda kubeera wa Musumba Richard Mukisa awo ku Power of Faith Church e Makandwa Kajansi nga wakava mu Kijapani nga wakakulosinga Ntebe Express ku kalina ey'okubiri ku mukono gwa wansi wokiirawo church weeryawo. Okuyingira abaana abato 3,000 abantu abakulu mutwalo VVIP emitwalo 5 obeera ku tebo emitwalo 5 eyebeera tebo. Gwe mugenyi omukulu nkwanyiriza siga ebyo Mukama byakugambye okusiga ku lw'enjiri. Guno mukisa gaba Mukama kyakugambye okugaba engoye engato sukaali sabuuni omunnyo n'ebirala ebiringa ewe bityo Mukama byakugambye okusiga. Tusinzira mu kyawandiikibwa Job 14:7 okuzaamu abatalina ssuubi. Mukama akumpeera omukisa omunene. Every child matters. Every child matters. Ze t-shirt zino gwe mwana wa Katonda ali eyo buli mwana wa mugaso lekerawo tulugunya omwana omuto. Every child matters. Omwana omuto lekerawo kumulaga nti si wa mugaso. Omwana omuto lekerawo mutuma byatasobola ebitajja mu bwongo bwe. Mwana muto mutuma sigala, mwana muto mutuma obupiira, omwana omuto mutuma ebyenge.
abaana mbaleke bakule kubanga ly'eggwanga ery'enkya ewatali baana bato tetulina ggwanga lya nkya kuba mwakafaananyi nga naye gw'ozadde osanze oli amutumya obupiira yakabuleeta n'amutuma sigala yakamuleeta n'amutuma omwenge ekyo ky'owulira nga bakikola omwana wo n'owa omulala kyawulira ng'okikola owuwe solekera ogamba nti ono omwana simuzaala ne bwe mutuma kino kano kaakula dda lwa bumpi bannange. So every child matters. Gwe yafaayo ku mwana w'eggwanga Mukama akuwa omukisa gwakola kasente kaakakumenya naye n'okamenyerako omwana w'eggwanga asome ayigirizibwe abanguke Mukama akuwa omukisa. We don't take that for granted. Gwayimirira ne foundations zonna eziri ku mulamwa n'ezitali ku mulamwa Mukama akuwa omukisa. Lwaki ngikozesezza ezitali ku mulamwa bwe tuyimirira nazo tuziteeka ku mulamwa ezo eziri ku mulamwa bwe tuyimirira nazo tuzifuula ez'amaanyi ne zituuka era ne zitambula amawanga. Kale gwe mwana wa Katonda ali eyo nyongera okujjukiza nti tokoowa kutoola tokoowa kuwa gwe n'oyo gw'owadde ne bwabirya gwoba okoze ogugwo era omukisa guli mu kuwa yaba amanya abalidde kansa we era gwe genda zina amazina go nti mpulidde omulanga gubadde gwogera bwe guti nze ntodde kakati oli oba aziridde oba takozeemu by'omugambye oba byayogedde ogugwo oba ogukoze era omukisa oba ogututte. Wadde nga nyongera bakubiriza nti bw'olabanga foundations nga zino katugezera bonkyadde foundation tobanga eyo n'osukuma kawunga n'osukuma muceere bw'obanga oli kumpi ng'olina obusobozi jangu kokyalire ku bitongole ebyo olondoole resources zoowe ebitongole bino bitongole ebyo ziraga wazikola ekituufu. Ebiseera ebisinga tukyaye bannaffe naye nga tebabadde balungi nnyo ekitenkanika ne tubakyawa olw'ebigambo timunaye goligowa akawunga akalya buli naye nga takalya abannugu bansaalwa kubanga Uganda bwe badde efuuse. Twebaza Mukama nti asituse n'asitula abantu ab'omuwendo tumenyemenye ensaalwa n'ennugu tuzeewo Uganda empya nate nga bwe yali nti oli asanyukira kaayina oli wagula engatto nnina muwahaaga nange olwo nno nnindirira olwange. Kati ekibaddewo kibadde kimu nti oli wagula engatto oli agala mutemako kigere. Abantu babadde balina ekiboozi kye bayisa ate nga kituufu nti bw'oba emitala w'amayanja eyo n'osanga munnayuganda katugeze oli mu America oli UK weekweke 10 kakati eye sitaani abadde atandise okutulya wano n'eri okutula wano n'eri Katonda atukoledde ekisa ebyo byonna bigenda bivaawo. Kati munnayuganda bw'asanga munno oba ali Dubai oba wa amuyita namuga waayi ndi munnayuganda ng'ensi ziri endala. Omunigeria bw'asanga omunigeria wano nze mbabeeramu nnyo eyo gye tukubira omupiira sebo omunigeria asooka kuwa omunigeria muno opportunity. Kati wano oli okuwa munnayuganda omulimu waakiri abadde aguwa omusudani nze sesembeza munnayuganda sitaani abadde atandise okutulya left right. Mukama asitudde omulembe azizza ekisa kati bannayuganda tutandise okweyagala n'okwegatta. Kale tulondoole twagale watali kkomo nabukwakuliza olwo n'ensi yaffe eddemu esitule enkundi eddemu esitule amaanyi ago ge yalina nga bajjajja baffe bagiteekateeka. Nabonkyadde foundation bakama baffe batutuma wano tuli kuzimbira bwana bwa ku luguudo somero bwana bwa bannamwandu bumulekwa bwana bwa bassemwandu obuteesobola obutalina bazadde na maama. Tuli mbuteekerateekera obadde ku nguudo nga bukuba abantu twagala abakulembeze aba bafuba nga naffe no tufuba abatukulembera wano baba bafuba nga naffe no tufuba eggwanga lyaffe lya ffenna tulekere abakulembeze. Nkiddamu omukulembeze tumulonda n'afuga emyaka 5 naye bwe tulonda omukulembeze omubi bwe tumulekera eggwanga lyaffe emyaka 5 yaba agenda kuwumula oluusi adduke n'okudduka agendeyo emitala w'amayanja faali tulekemu tufafagane nalyo n'okusolovinga ensobi ze yakola. Kale bw'aba akola emyaka 5 naffe tumukwatireko wano. Lwaki osuula ekikebe bwe kitalina kuba? Lwaki opama ku kkubo tolina kaabuyonjo? Lwaki tosenya? Lwaki omusawo obbe ssente z'eddagala? Lwaki bakuba ssente z'enguudo n'ozirya? Oli chairman lwaki osayininga ettaka ly'empewo? Nga bakola naffe tukole. Kale tusiga ebifaananyi era tukozesa talents zaffe ez'okubeezawo ministry eno. Gwalina ekifaananyi olina wootero oyagala nti kyeyazi menye kindeke kyoyagala kusigira wootero yo ogituwa wakagijjako emikono mu kugizimba tugikuwa ewedde ng'etunulanga malayika. Ebisiige byonna wano tubikola. Kale no tuwa omulimu olwo ministry netuukire ddala mu nzigotta ku nsozi ne mayanja ng'enunula omwana w'eggwanga n'okubulira enjiri ya Kristo. Tojja kwejjusa singa okola bw'otyo omukulu. Sebo
mukama yebazibwe mulungi nnyo aweebwa ekitiibwa embeera erigumite n'ekisujja kyagenze ne senyiga agenda kati ndi gumite ndi kaali ndi mukuddayo nti kati entambalo gitadde gumite omujasi wa Yesu alina okuba nga abagalidde effumu engabo n'agenda mu lutalo tekitegeeza nti entamba eno emanji taddeyo mbu ate omwoyo guba tegundaba kisegedde ntaddeyo buli kimu kyonna kubanga olunaku lwa wiikendi Mukama yalukeesezza abalala bali mu ddwaliro balala tebasobodde kuva waka naye kati nsobodde otambula n'entuuka wano ndi mu kuweereza era nzize nnekaanekanye mu bitiibwa ndabe nga mpereza ekigambo kya Mukama nga simuswaza nga bwe nali emabega tokyalya kakola mu kamera tokyanywa byenge byonna ovaayo oli smart sinywa njaga naye enjala yennuma kubanga nga bwomanyira bongo mwanzija kutunda enjaga neje emize gyonna naye sinnatandika kukola studio embeera yiwaka enjala nennuma era n'omwana wa sound card nga tutawanyiza nnyo omwana wa sound card ebintu bya Mukama biba byakugumiikiriza wabaawo ensonga tujja kugumiikiriza kyemmanyi ajja kugireeta naye oba tufune sound card nze kyembadde ngamba oyo wa sound card atulisizzaamu tusobola okukola tutandika okunoonya sound card endala ayinza okuba nga oba oli awo yakolamu ebibye naye kyembadde ngamba ewaka eyo nsobola okubaako kyeneeyiyiza ekirala nga studio tenaba kujja wakiri nimba nga nfunayo kagaasi kange kati ekiro nalidde erindazi kkalu anti nali ngambye nsobola okufunayo kagaasi kange awo nentandika okuba nga nfumbawo kakyayi kange nentandika okuba nga nfumbawo akamere kange era bonga ennaku zino sikyakola ate nze saagala sabiriza basajja sirina gye ngenda zungira eyo jjukira banda bambeera gumite ate ngende embaga mbwe enjala ennuma era mbeerayo waka n'ennuma bwe mba nga sikonyeeko olusi naye nekkonako ng'oli bize kati olwajjo lwonna mbadda kkoonako we yonna nga kkoonako nga ngamba waaye ng'oli bize era gwe mmanya segera naye leero ngambye wadde sekiro nalidde lindaazi naye nina okukeera ngende mpereze Mukama Katonda ate ntuuse wano olina ensonga gy'obadde otandikiddeko ensonga y'abaana every child matters eno mwogerako byogere naye nze eri wansi mu ghetto gye mbadde abaana bafuuse eki abaana be batunda ebintu ku kkubo abaana babasibira obuveera bwa katunkuma obw'ennyaanya omwana wa myaka 5 ati mu kutunda katunkuma bamusibira biringanya ne bamusibira ennyaanya so omusiba babiri babagenda ne mu kibugo mu monna mwebali abaana abo mbasanga nnyo ng'omwana akutte ebintu side ne side naye ng'omwana ono tatunulira bintu byakutte byatunda agenda asamala atalaba bintu byabalala mu maduuka biki naye bamuwadde akoleki agenda atunde kitegera bannanga abazadde kiki kye tuliko olaba omwana we bagenda omukubo eddogo ng'akyali na muto nga gwe mwennyini gwoli mukubye omwana omusindika oti agenda atunda ebintu otandiza okumuyigiriza omuze gwa ssente kati bamugamba noonya change walimu abantu abatategeera ssebo n'amugulako obunyanya n'amugamba noonya change akana ne kasoba tekateekaawo ebintu bajja kubibba ne kasala ekkubo okatadde mu mbeera enzibu ennyo kino kisingana okukatuma sigala kubanga tosobola yingiza muntu society bw'otyo tigenda otunda ebintu bamanya abantu engeri ne bwe muntu mukulu bakuvuma twalira ebintu byo nakyo tugamba kakati akaana abamu babugulako lwakubanga kaana nagamba bambi akaana konakono kalaba olusaati lukunukidde kakutte obuveera kagenda kagamba kasooli babutisse kasooli emiyembe bannange ne gavumenti nebe kikwatako abantu abakulu eno embeera tetulina gitukako bannayuganda abantu abakulu kiba bitulemye okukola tubyesonyiwe kati omwana omuntu agenda kuguzaani waliwo n'ababujja eyombwe eyo mu byalo eyo ne babuleetako kukuba obusabirize abala ne babuleeta ku kkubo n'abuteekawo n'akafuna mbuno kefula akalema kasabirize omukono guno olukoba banne bannayuganda nga bakasibye omukono guno n'olukoba ne bakambaza essaati ne bakatuuzaawo era ne bakakuutira nti bw'okomawo wano nga tolina mutwalo gumu n'ekitundu gwe tukuzzaayo eri mu nnaku yeeri kati kasajja katoba kakazi katukaba kalina okukuma kazisonde katwalire boosi we boosi akole kyapulani ate we baboosi nowooza akola kyera amugulirako awo kawunga na bijanjaalo babukuŋŋanyiza bafuna okuyumba ng'ogwo ne babukuŋŋanyiza omwo obwana bwesulako bwe butuyanga bannayuganda bambi tubasaba twebereremu abantu abakulu tunoonya emirimu gitubuze ne bwogenda okugufuna ne bakusamba ne bakuvuma kati bano abaana nabo ye society gye tubasindiseemu kubeera nabo bwe batuuka eyo mu kkubo kati feri mu ghetto kuwemula gwe olinga gundi gwe olinga kino gwe olinga kiri kakati oyogera ekyo nga n'omwana ali wali kati bw'atuuka okuddayo eri mu banne buli munne wamugambako gwe nze nsooka okusena amazzi amugambira olinga ekigambo kinene ng'omuzindaalo kubanga wamusindise olwedde mu katale tewali kontro abaana abato abawala abato akaana akato ne kagenda nga katunulira abavubuka ne batandika okukagulya buswiti ne katandika okusabiriza ekivaamu oza kikwetunda
kivaamu kukakwata kukawamba kukatwala eyo kukakozesa bikyamu. Bannange y'ensonga y'abaana gye tutandise nayo. Ensonga y'abaana bannaye twebereremu nnyo kubanga Uganda weetuuse tuli bubi. Ndikira message nze boyogera ku baana bimbowa abaana abo nange mbatandikiddeko kubanga fenna olaba tuli baana ate oyo alaka si muzadde. Abazadde abasinga basuddewo abaana ne beefuula mbu bagenze kukola, abamu balinnya ebbaati, abalala ne bagenda mu bibuga, n'addira omwana we n'amusindikira sengaawe, ne senga naye alina ebizibu bye, tateeka responsibility emalayo kuwona omwana. Abazadde you are responsible for your child. Igwe mwenyini ng'omuntu netuganye ne ssente ozinoonya ogenda mmalo zifuna eza future gwe zoyagala okomewo nga future yene y'omwana nfu akukuba akabazi anoonye engeri gyakulimba gyakukeregakerega mami kino kiri akustressing obulamu bwe obusigadde kubanga eyo future yo. Future yo size ziri ssente zoonoonya yono omwana wo tuwamu investinga mu kwagala budde na mpisi wamuteekamu kwagala wamuleka Chosen John ne mugwako ne mugamba gwe keno ndetere wali akakola nayiga ne muyigiriza bwavaawo n'agenda emakindi n'asanga banamugamba kyangu nnyo tugende mu mupiira n'asamba omwana n'akulanga kye bayita kireeresi kati nga tagambwako nga naye mwenyini maama we bangi nnyo gye bali eyo musobola okujulira kuno ng'omwana wo omugamba omwana namwesonyiwa oyo omwana namwesonyiwa okuba sisobola mugambako wamuleka wali mu level we yalina omutereereza kati eno gyatuuse naye takuwulira kuba yawulira dda abalala naye yeesalirawo. So tutandikiddeyo mu baana then waliwo n'ensonga endala gyoyogeddeko ey'Abannayuganda okubanga twesamba bannaffe. Mukama mulungi nnyo ekiseera kituuse twezuule. Bannayuganda tulina okumanya nti waliwo ensonga lwaki tuli mu nsi, waliwo ensonga buli muntu lwaki yatondebwa, waliwo ensonga lwaki oli mu mbeera gy'olimu, waliwo ensonga lwakwezuula. Tumanye nti teriyo tulina okwezuula buli muntu kinoomu mu butonde yatondebwa ng'alina omulimu gw'ateekeddwa okukola eri munne. Ffe twegattako Katonda tajjanga kuwa neeno ne bagamba nti Katonda wuuyo wabula Katonda kuva lubereberye akolera mu ffe era mu biro eby'enjawulo. Kitegedde omuntu weweezuula n'omanya nti nze nsobola okukwata kamera eno nengikozesa nengifunamu ebirungi, nsobola oyambako ne bannange nga MR Live tukola kiwe tukikola ne tunoonya eyo ne tunoonya oli ne banoonya oli. Ono agirimu aba yeezuula n'amanya nti Mukama ampadde kino nkikozesa okuyamba ki bannange, so saate kubagoba nga bwe kibadde omuntu akusanga eyo ebweru dikiro yatuusa ate Dubai bannange agenda kunsabiriza kati oyo kuba oyo aba akumanyi nnyo abamanyi n'engeri gye watuuseeyo aba ayagala kudduka buddusi. Nedda si bwe kiri. Bw'omala okwezuula then oba olina okuyamba abalala kubanga gwe mugaso gw'okwezuula. Kitegedde boss bw'omala okizuula nti kakati nze boss abakozi sigamba nti oba olina basamba busambi olw'okuba Katonda akuwadde obwa boss akuwadde kampuni akuwadde center. Abakozi babeera bakusomesebwa kuyigirizibwa ate nga bebasasulwa wewa Rick bigambo by'amagezi tutandike program. Tugenda tandika program already twatandise dda kuba kati era ennaku z'omwezi mmeka 19 Kasambula kimanyi tuli mu kansa ate bino ebintu nabyo tujja biwa program namba twali tukyayogera wali kukwezuula waliwo emyezi 12 egiri mu mwaka. Owaaki twakoma wali mu ghetto beewuunya ne bagamba nti ate mu ghetto abantu bakwana bannakawere obwana obuwere kaba kakanywa ebbeere n'alikasikako n'aliyonka omusajja n'anyooka ebbeere abamu bagulirako n'ekigaati anyooka bw'ekigaati anyooka basekera okwenseko nebanga ne kati papa mbozi kino gye wakoze ne magambo waayo tubabulira bintu biriyo exclusively mu ghetto. Tuli mu kukuwa exclusively mu ghetto waliyo ebiriyo n'ebitaliyo kati awo twali tukubuulira emboozi ebiri mu ghetto abantu beeyisa batya waliyo ghetto oli okufenjala asoberera nakawere n'amukwana kati nkwanye kita n'omanya nti waakiri nja kukwana waakiri basi kwanye nakawere nja kukwana kiri kimama gundi ekifumba emmere wali eri at least ekyo nja kirangako essala waakiri ng'ekyo kyo kikwanye kya sala ghetto strategy ow'ekikomando olina okubanga naawe olina at least omulala gw'ogenda ne weetujjako kakati awo no wewava eddogo ekiri eyo wansi mu ghetto bangamba nti eddogo liri eno
alira beno waggulu abantu bawaggulu balaka baba baloga bo bafune ssente kyobola bazifuna naye wansi abantu bo baloga bannaabwe awatali nsonga engeri gye bali nti baasibwa nnyo bw'okwata engatto n'ogyetanga mpya oli esobola omutwala mu ddogo osegedde kati ssente ziyandisonzesonze agenda agule naye engatto n'afundikira ng'azitwaliraani mutuula kungo n'akuloga nno ebyaddala ebikulu ogenda okukera ku makya nze mbeera eyo nembalingiza bwe nti munnaafumba emmere bali awo omanyi mu mugeto muba bangi awo naafumba akatogo n'oli afumba akatogo n'oli afumba akatogo oli asobola okukwata omunnyo n'agongera mu nvazo nga ayagala at least abantu bazire bagambe negwe mukazi gwe biki neyeetolola bw'ati n'agenda n'aleeta obudagala n'abuyiwa mu mmere Udagala ki? Eddagala nga yali jjeyo bamuwugula wabo basimanya abantu bababule oba customer bajjewuwe we muli emmere yennyini abafumbira emmere aba abaloga mujje asobola okubateramu n'enviiri abamu bateekamu biki ebyenkwawa bagenda eyo ne bagamba abantu okujja ewuwo gwe kyoba okola mmere giwandemu amalusu laamiriza buli alya ku mmere eno njagala abe ng'akomawo okakasa oli n'amala okugifumba bulungi simanya ndaba abakazi n'agiwujja nga wabakowoola oba nga agiwujja mbwewunya balina obuleesu abamu bw'atuukawo ku mudaala gwe asooka n'ajja n'omunnyo n'asooka n'aguyiwaawo wonna omunnyo sina holisoti guno gwabwe gwe bafumbisa kuba eri tewali budde bwagenda kugula holisoti oba ki eri kwefaako kutya mu bulungi ne mu bubi bw'oba ogenda kubba ababbi abasinga eyo togendera awo olina okugenda ew'omusawo ne bakuwayirizi muganda wange nga newe bakukuba omala kugamba bakukuba nti munyambe mugyeyo ekintu kiri wano era n'okutukirawo tofa ne bakuba tugambe tofa waliwo lye bakuwanga ne wekuba kumenya oba gwe ng'oli mubbi nga tebakukwata blood ne we bakusangamu mu nnyumba ofuna woyita oba kiki ekikwambala oba babakuwa mu jini oba kiki nga gwe tebakukwata gye bali eyo nawe batoopu ife tubamanyi naawe eddogo liri bamalaaya kati gwe malaaya otunda otya ekigambo buli lunaku malaya afuuwa emmindi malaya n'aleeta eddogo malaya ogenda omwebakako nga yalisiize ne mu kigambo malaya yeesiga eddalagala yenna malaya buli lunaku akubira omusana muwe n'amugamba abantu tebazze oli n'amugamba kati gwe buli ayingira awo okusobola omusajja oyo okukomawo agende ng'akulowoozengako gwe bw'omala bw'omuteekako wano oba akapiira oba biki baako nebyomusiiga buli wanabeera ng'eyo n'agira bw'ati ng'alowooza kujja eyo nalaba ekijjobi wansi mu ghetto kakati gwe bakasomoloza bajjawo obuvumu obugenda ye kakati bakasoma naffe tuli bazibu nnyo oba oyagala otestinge kwono n'oli naye oli okukunyweza aba alina okulogera abeerawo ng'amanyi kasitoma wange ajja bamalaya bakozesa dogo oluba okuloza ku malaaya toddayo mu makaago ne woobeera n'amakaago nga malungi nga mukazi wo mulungi ate magana bw'ati buli lwobeera ewaka malaaya baakufuuyira emmindi labongo metaniki labongo akubawa metaniki kakati nawe nobeera eyo mukazi wo ng'ali awo arabu awulira sabubi n'okwata essimu ng'owulira ekyoyoyo waye amatafaali batule neweekubira kanzije nabagambye ngenda kubakwasaganya naye kale mama gundi kankole ki ate olowooza eri mu bamalaya olowooza malayo omalayo ebbanga ki ate eddakiika ebeemu bwoti obanga kamyu tokola nnyo sayini oluba okukonkona ne bakugulira kuba kufuluma malayo ate tebalina mukwano jjukira wano oba ojja asooka n'akwaniza bulungi sayinza okulaba anko nze gwolaba nze nsinga biki kakati bwe mutandika n'oba nga essaawa ziyiseeko anti ziba mbirigo gwe ssebo simanyi oza wapangisiza oza lubeerera oba ndi nnyoko wandibadde nno weeyiya mbaako laba nnoono muganda wange kamalaya kaba kajjula kakati mukama yansindika ewantu eyo nange eyo experience nali sigirina nali sigisibirabangako kubanga bikiro oyo oli gwe walaba ow'omukkalina nga sisobola kumanya nti bannange eno abantu waggulu tebaloga basaaga eno basaagira ddala mugeto kitokota munzigota onoonya engeri gy'ova mu geto ekikubbisa kuba kulemererwa kululeka embeera kukunyiga akati okubba oba osobodde okubba lwaki oba tologa akanyamba malaya
nkugambye obeereyo ng'omutima gukkuba buli kaseera olowooza kimalaya nkumba ku mindi afuwa mindi malaya mindi alina eddagala omusawo yali muwaggwe gwe lyesiige newe muyimirirawo mwenna bameka oli ajja kulaba gwera munnaye babeerawo bonna ataafunye eddagala ye takolyako ddala kakati n'alyoka neno akwa mwana sijja labisa nnyo naye nze nange nagendayoko nengulako neno emitwe bateekayo ebintu wabeerayo emiti eno gyewebaka nga mukola kaboozi munda eri mu busenge agamba webake wano kati wonna nabakwebasa ku muti emitwe wabeerayo emiti emizinduusi gumalamu magezi gubeerawo nga gukugamba sente zo buli sente gyokola omanyi emyoyo kwano ku nsi mingi nnyo emirungi n'emibi gituwamba buwambi kati omwoyo omulungi gukuyamba n'omubi nagwo gusobola okuwamba kati ogwo omwoyo gwa malaaya guwamba oli atunda n'agula obutiiti omwoyo gw'oli atunda ebimu ku ddogo eririto n'agula kubona agula ayinza okuba ayagala nnyo obutiti nga bulabula kati mukazi we tabulina ewaka kati ng'alinayo ekimalaya kyekyo kirina obutiti nabo babeera babuteekamu eddagala tojja sobola kukola mikolo mituufu obwambaze mukazi wo oli mukazi wo buno bwa mulimu okitegedde ne bwobugulira oli era buba tebunyuma buno bo bubeeramu ekirala bwabawo omwoyo nga gwe bwegutunako bwoti gukugabugambi jangu paka bwoyingirira ekituli okitegedde kakati gwe musajja wattu emindi kale ne bwoba ofuwa emindi ofuwa yakufuna ssente naye ati waliwo akufuyireyo zikujjako kakati munaeno mu ghetto manye ebikusibayo bingi nnyo kati malaya abagikufuuyira nga n'owekibanda naye anti akeera naye kunyokeza ddagala era mu kibanda kuba ffe muganda wange bayimirizanga olusi ne firimu ne bagamba biki ebiwunya kumbe akantu akaliko eddagala omyeyo yakaleseeyo balina lino lye banyokeza naye mubeera mu kibanda buli lunaku ogenda wakiwagundi kumbe naye akufuuyira akunyokereza eddagala ojje mu kibanda naye omuweyo 1000 n'ogenda akwatunda obuugi naye akunyokereza eddagala n'ogenda gy'oli ekigere waliwo abo abakadde abatunda ebyo ebigere banaye mwegendezeeyo mu ghetto abantu kuba mu ghetto wabeerayo bayuuti kakati mu ghetto bw'otandika okukula n'osukka emyaka gyange n'otandika okukula n'otandika okugenda mu bajjajje wegendeza abantu abo batuddeko essanamu lyennyini ettuufu bo tebagenda nakubasawo bamanyina eddagala awo akulaba bulwayi bwali n'agamba n'abunoga wali n'abukuba n'owungira mu ghetto nga sente olina owobuugi aloga owekigere aloga malaya aloga landiroodi kubanga kati ennyumba nyingi nnyo wansi enkuba yatandise otonya abantu bali mu kuyitamu olina okubaloga bazibeeremu zino sente ompangisa zasasula zenyini eza renti landiroodi kwenkwata nengenda eri ku musawo nengamba nti yansasudde walusimbi naye njagala ennyumba ezo tazivaamu ate njagala abeere nga nsasula jjajja njagala abeere ntanga nti kale yani ye walusimbi nti walusimbi obeere nga bisente gyokulolowooza ku landiroodi neziba tezinnawera landiroodi nifunyewo 3 banaye okulwa nova mbeera kakati nyumiza ntuufu ero luli ku ddogo nga tweroganze naawe liri international waliwo abaatuuka nga bba tebaloga kyalo mu ghetto kisoka tudde wano olaba mwana okigeza omuntu awaguza n'ava mu ghetto n'afuuka something oyo aba waabuzibwa aba mulonde katonda aba yamumanya gwe katonda aba yakubikkako akasubi katonda aba yakulonda nti newe bakuloga tebikukwata gwoli mulonde ate era mu nsi muno abantu mwe bali ne beetaba ghetto ne beetaba eno uptown wali abantu bo nga tebaloga nga tebakola ddagala abo bo nga gye bali nga taloga takola ddagala wabula nga is successful nga ne bwomuloga ne bwokola kigosiraana kati ne mu ghetto gye bali naye mu ghetto muganda wange gwe gwalimu akakamulisa akatini ako katonda gwe yalonda buli omu gwaba ayagala agendereko buli kati nze eri wansi nagamba oledi walaba wengeri gye wanzijayo abantu gye bakuŋŋaana nga buli lwenfuluma bwenti nga nyambadde bwente kkubo lyonna ndireka linindiridde bagamba bagenze mu ofiisi oba akomawo naki kati nange olumu nga nvayo nga nvimbye nenvayo nengattu yange nogimanyi yali ngaetiisa abanyo bankolamu kesiso babiki nenvayo bonna ne basooka basamaala just kwambala bwambazi basikoti eno yabayisanga bubi bagamba oyo kanatengeri yenavayo naye nabawonna navirayo mu kamera mwaite musobola kundoga temusobola kuloga kifaananyi obuugi bannayibulira kuli omudagala guno obuugi gonyoddeko breakfast obuugi akuloza ne mu buugi mwenyini ososanga eddagala lyennyini osodiraba mukuba bamugamba waneno litabule mu majaani liriba lyabunga litabule mu majaani otabule mu flasika yonna kati oba onywa cyayi naye ngaonywa n'eddagala terikoma wali eri kuteeka buteesi ku muliro
ono simanya kasenda bazaana mbayita mbakowoola waliwo gondolako ono mukokoola simanya biki bingi nnyo muganda wange kati ate abakazi bebasingira ddala okuloga eri wansi mugete kubanga abakazi they strive so much abakazi bo babuuka mangu nti nembeera gye ndimo mbi nayagala okugikyusa naye nga mu ghetto si bwe bikola ne bwe bamukazi mu ghetto ng'oli bulungi olina amabeere oli biki mu ghetto olina oyita mu protocol tolina gwojja fumba mbu akuweeyo 10 ekiki tolina gwojja olina okuyita muki kati abakazi bano webabuuka nga bukyali nti balina okyusa embeera ne balyoka batandika okuloga nga bato mu ghetto ne balogga nga bato wali eri mu kawoteeri webakolera bamulaga nti waneeno ffe akolerawo akera yabamanyisa abakozi be nti nze wano okera nyokeza ddagala nga oba okuloba tokola gwomanyi kandi nawe n'okiraba n'ogamba ewe naakole yange nange nja noonya eddagala mbere nga ndinyokeza mbere nga nzija nendiyiwa nenteeka mu bumooli nensima nenteekawo omutwe gw'ente abamu basalira ddala n'ebisolo linasala ne bamugamba oleesa eddwaliro balwadde nga tebalabika balwadde eno mu ghetto nga tebalabika tujja salayo omutwe gw'endiga abalwadde batandika kulwala abalwadde balwale nga bagula malaria abalume typhoid nga bakugulako bakafaananyi nga leese kesi zaabo oyo aziika mulambo tebababuusanga atunda kesi z'abafu yetaba mu bisolo kati yaba asaddaaka abantu olaba kyaliwo oba ne kyaliwo ng'atunda kesi z'abafu naye ng'akwesizaako kumba abala nga tofa ekyaliwo nkwagala nnyo bagenda okubajja abajja eri abajja kesi ejja mu saizi ya Niko naye nga tafa kyokka tamanyi Niko bw'alifa tamanyi oba awanvu oba agejja ati wali watundira wali kesi ze wazitundira aba ateeka okuba yaziikawo emirambo ng'esatu kubajjukira ffeno tuziika mitwe gya nkoko mitwe gya mbuzi aziika bantu nze nalabako oyo omusajja atunda kesi z'abafu naye nga seba akuwa ne offer agamba nkukuguza kesi ku layisi nkuguza kesi bw'ogula 2 nkuwa n'ey'omuto nogamba abaana abato bafa ye omwana omuto alifa ddi ogakasa bwongulako kesi 2 mu bbanga lya myezi 6 kitegeeza oba olina ofiirwa kati ofiirwe mangu awo bakuwe bonansi y'omuto kaana kakajja nako oba ogigula n'ogitereka oba gitereke wano kati oyo Sara gy'abaasaba naye abantu abo tubawe ekitiibwa nnyo wamma gye muli mwenna ababajja kofini thank you so much because mwalowooza ku kintu ekitalowoozeka kintu kyakabi nnyo kuba gye tuba tugenda blood oba ogenda mu nsasagga abasajja bakuyize ekinago mwe bakutereka so tuli ku ddogo kati abayimbi n'ebitone byonna byonna nti gambye mu ghetto gye tuva ghetto waguza omudagala mama namwaluga mama nampeera aluga mama kiwuka aluga mama kamera aluga n'olwana n'obayitamu abamu bakubanja balala bakolimira abalala bakusabira bubi abalala bakuloga bagenda okulaba bati ng'olina tuni ku TV awo baba balina okyusaamuuko oli wabanga abadde agenda wano kumpi ne yeeyongerayo bamugamba musawo akola ali Kongo aba ajja tuuka ava mu ghetto n'agenda mu transport bamugjawa kugambye eri tewali eri obudde bwe balina bwakuspendinga kukola bye baagala tebalina budde bwakwezimba oli asobola okufuna akasente n'akubiramu nenyamba landiroodi n'amulimba nyamba landiroodi amanja n'amuwa 5 bwagimuwa siza landiroodi sente zaba yagala kuloga bulozi n'agirinya baasi kuba omusawo aba yamugambye gwekeera bukeezi oyo omulaba ali ku TV oyo yalina okubajja mwenna mu ghetto mumuloge leete engatto ye mwangu muleete nga tanagenda ne basooka bakukwata ne bakukeereya ne bakufuuyira emmindi ne bakola kika kati bw'osusumuka n'oyingira mu bana ate bano abakubyekubyeko ate bo baba babikola ddabo ne bagamba ono ayiseewa oyo ne basooka nabo ate bagenda gye bagenda ne baga waliwajja yegundi nabo ne basooka bakunyeenya ne bakunyeenya munyeenya blood eddogo ogendo kati waliwo wadde omubabire wano kati ebyenkwawa bino babiteeka zezembiri zetulabanga oba oli emirirawamu oluviiri nze nange bintukako nnyo ebiseera ebisinga oba muwogo gwe basiika oba mu butto oba biki teekamu ebyenkwawa Dani Mugula yayimbako n'oluyimba olwo esalambwa mu bali ali mu luwombo omukazi yagenda n'agula eddagala n'ali ng'ayagala musajja we biki bagenda okufumba enkoko yafuukamu esalambwa
kitegedde mu nkola eyo esalambero akula ensasagge yali awo demu nalooka dduka togenda okuddayo jjukira wali ate we batunda eddagala nga nalitunda taliiwo kati byebyo nne biri mu ghetto akyona bayimbi bannabbi tulosi ne tujjukira kati Yordani Mugabi yayimba byebyo byennyini omuntu agenda n'agamba kawoteeri kano kamenyedde ebbanga ate sina woteeri tuba mutoninnyira kuba mu ghetto teba woteeri muba mutoninnyira naye okukayimirizaawo engeri abantu bonna nti obwongo buba busibe bw'okatandika buli omu ayagala atandikaako abantu bonna ndaba akawungezi obuugi babunya wannagundi wannaaki nange kantandika obuugi n'abuteekawo kati abuteekawo alaba tebukola nayiya n'akola atya n'oli n'abuteekawo kati n'agamba ninkoze ntya okubanga oli mujjako bakasitoma balina otutandika okuyiiya engeri gy'abaloga kuloga kwereere kitegedde kuloga nze nkubuulira era omuntu yenna aliyo mu ghetto akugamba mbu mu ghetto teri amasabo tegaliyo mu ghetto bo balina gye bagagabalira mu byalo naye balina obudde bungi nnyo obw'okugenda ku basawo balina obudde bungi nnyo obw'okugeya balina obudde bungi nnyo obw'okwerolera obudde obusingira ddala mu ghetto kuloga kuba n'enjayi yennyini tuba tuloga kakati mu ghetto nzigotta kana akayumba kali wano buli nnyumba ebeeramu omuti ekyalo kyonna nomala okkirya kati ngayo okugeza mu Kosovo eyo oba wali ku mayanja awo kati nga ku mayanja awo nokkirira eyo oba n'ogenda nga mu Kiwempe eyo oba n'ogenda gwe buli ghetto yonna gy'omanyi Loza tulina okutandikawo kampeni y'okutwala enjiri mu ghetto kati nga mu Desemba awo nga Kristo agenda kuzaalibwa omwaka guno twandipimiyalinzeeyo kampeni nga omwezi ogwo gwonna tugenda kukozesa kutwala njiri mu ghetto kutwala abasumba gaba mabayibo okukola abantu nze nkubuusa bw'otuukayo kampeni tugenda gikola njiwagidde naye bw'otuukayo toyogera ku Yesu first tusooke tubuulire abantu because okwagala bwe woyogerera ku Yesu teri agenda kuwulira soke tugenda tubasomese tubage bannaye kino kibi eddogo bbi basooke bawulire then nga bwe tubagamba ne Yesu naye obuzibu obulonze bangi nnyo abalokole bajjayo eyo mu ghetto bajjayo n'ebizindayo nabiki batuuka bagamba kimulokoka va ku mayirungi kati n'omuntu n'oyo oti ng'oguza amayirungi go ga ssente n'enjayo mbw akugamba mbulokoka kitegeera naye approach tusooka ne tugendayo ne tubalaga ntujide mu kabonero ka Yesu fe tuli mu kabonero ka Katonda naye twagala tubabulye ku bubi obuli mu kukozesa amalogo okuloga munno okuloga ki engeri yoyinza kivamu kyokka kulokoka naye mpola mpola so sigenda yo Yesu abagala Yesu abalinze Yesu bagenda fe tukulabule approach tulina okugendayo nga tutandikira mu mbeera eyo tusoke tugendeyo tusobola okugendayo nga ffe abalasita nga tuyigiriza abantu beyo okugogola emyala nga bwe tubateekamu ne Yesu nga tuyigiriza okwerongosa nga tuyigiriza bamalaya nti osobola tubabuulirira tomugaba bugambi nti bwe malaya kuba mwajja ekyokulya gendayo omubuuli funa obudde tugende kuba nze mmanyi yonna ewasenga gundi ewaana ogendayo jasi n'ebintuntu n'osooka n'obabuulirira obubi obuli mu kwebiki n'osooka omuntu n'omuwa obudde then n'omwana omugamba naye gezi liri ku Yesu so si kugendayo mulundi gumu banaye mukola bubi nnyo kyekimubezezaawo emyaka eyo kitegeera naye waliwo ekyamutwala ate nebyoyagala omugamba ajja biwuliriza naye alina ebibye byamanyi sooka omugamba ebyamanyi sooka ogendeyo omugambye ddala nkulaba ku mudala gwo gwa chapati nkulaba awo oteeka okuba olinawo omuti gwokola tinga kituufu abaagulina ne muwaletiyo mulimu akati abaakalina naye ebintu ebyo si birungi kitegeera ebintu ebyo bannaye tulina okukyusa biki osooka omubuulire kubanga baliwo balaba gumite nti nze navayo kubakiikirira nange wandaba engeri gye najja nga nkaluma oyinza okuŋŋamba muno mbu Yesu simanya biki simanya Yesu akwagala olidde nga mmumanyi kakati nga ntunuulira mu ŋŋamba ne ŋŋamba ŋŋamba biki kitegedde naye tugendeyo mu ghetto eyo nga bw'ogambye ne kampeni Desemba kampeni yetu tugitwale ndoza tulina okulonkinga mu Desemba kutwala njiri mu ghetto funayo ghetto yaffe mu ngeri ko mayiro nga 4 twesibaawo mwezi mulamba twesibaawo ate ekyo nange kirooto kyange nti njagala tugatte church n'obuwangwa njagala tugatte church n'obuwangwa kubanga waliwo oluwonku lw'amaanyi nnyo amasabo gali eri ne church eri eri naye ebintu bino tusobola okuba kati nga tukikola nga waliwo Katonda nga waliwo n'obuwangwa si kuloga wabula ng'omuntu ajja ng'akimanyi
waliwo faaza naye waliwo n'omwambuluzi. Nkubuulira reality essabo ekyaki it is modern essabo bwe buwangwa obwaffe lwakubanga tukikwata mu kifaananyi kibi. Kati bona agende wansi ogenda bagamba otya nga toyagala kwogera ku ssabo kuba bo basiba mu ssabo. Nsoka Katonda wange oyogera Katonda naye nga toyogera sijja kuwomesa ssabo. Ssabo fiirayo jakya project tulina okufuna entuufu. Nati kati oteke wali kyacha atoteke wali essabo. No tosobola zini ngamba si mukuzimba baki wabula nga bwe nkugambye nti tugendeyo nga tubanyonyola ku malogo olwo tuba tugasse kyachi neki n'obuwangwa. Omuntu osoka n'omugamba buno obuwangwa bwaffe bwaliwo naye si butuufu. Kati kino kye kituufu obuwangwa bwaffe ebyasangwawo byaffe n'engeri gye tweyisaamu byonna bituufu. Naye ate obulogo mu buwangwa bwaffe okusaddaaka okweraguza n'ebirala byandibanga ebimu byaleeta obuzibu mu kiri. Waliwo abakugu abagenda okutuyambako kye tulina otutereeza tuddire obuwangwa bututereeza ebyo ebikyamu nga bw'oyogedde tujja kitereeza tujja kisolovinga naye nga biyite tubyesukasuka nnyo mulimu ebyayingiramu ebikyamu bakako abasamize kibi nnyo nnyo ate abantu n'amuguza enkoko 5 naye ng'akimanyi kyazirira manju segedde. Kati ate waliyo kati ng'okusamira edda abantu basamiranga naye bw'osamira osobola empewo enkyamu enkyamu zezikola ebikyamu naye nga n'okusamira tekwandibadde kubi nnyo wabula ekibitugobako nti bw'otandika oleeta embi n'ennungi tebina oda. Kati waliwo ate oli ayagalwa bikozesa okuloga kati kyekyovola atutukwe abamu ate babyokya bannayenze oluusi advice gyenyinza bagamba tetwokya bintu nga gwe bijasi bibalekere genda okole ebibyo kuba ojja kwokya ebintu nga bajjajjaabo byali bino beerawo muganda nga tetwabinoonya nga tebina gye biva. Si mu bubi gwe byesonyi bibalekere gwe lokoka kiriza Mukama Katonda wabula toyokya bintu byabali waliwo bivudde mu layini mutuwe ku comments awe zinatuyamba okulambula section tuba tunyumyamu eddogo kati Kongo ita mu comment section yawo obuwangwa eddiini ebyokwokyane mulimu abajja ne mu ddiini mulimu abalungi n'ababi abagala ozikiriza kuba Bayibuli egamba nti abaana ba Katonda bwe bakuŋŋaana okusinza ne sitaani yajjiramu gambadde ekikofira ky'abaniga n'ababeeramu. Kati naffe tulina okwebeereramu nti wadde eddiini tugikkiriza naye tulina okuba nga naffe tumanya we tuyiggwa. Tulina onnywera labongo tulina onnywera mulo abantu baloga bannaabwe nsi kugenda ku ddogo tulina okusaba Mukama Katonda nga bwe tuyita mu nnono ne mu buwangwa. Wadde yagala tuli mu Luganda anti kati olaba eno entambaala era ya buwangwa nze kati waneeno leero lwa Sande wangu kiwanuka the sky is blue ne musoke white. I am representing obuwangwa gwe naawe otaddeko red. Naye ate nga tuli mu ddiini tuli ku Katonda ebyo ebintu yabituteekeramu naye tubikozese. Tosobola mutuukako ye nga tosobose kulicognizinga mitendera egyo lwakubanga abamu babikozesa bubi ne babitutiisa. I am representing to the fullest. Era bwe ngenda ne mu kyaki erifu gye tusabira ku St. Yohana omupaatiri abaako ne byayambala ebyenjawulo n'abamu babaako n'akakofiira ke bateeka wano. Why? Ogenda n'entambaala yo? Entambaala ne mu kyaki ngenda nayo. Nze Yesu yannonda nga ndi gumite nnyo. Kati ate lwe in fact nja kunyumiza ku mboozi ya wano maze nenzijjukira leero ojja kuba ndala nnyo kubanga ne wano olaba awo waffe wapya already Yesu yansindikawo dda nsooke ndabe nganze Chosen John nensoka ate ne Maria ati kati nagenza olaba nga Yesu atankomyawo wano. Tudde wano gwe twali tunyumya mu ghetto wakati waliwo abasukka okuloga bannaabwe mu ghetto bo ne bagenda balaga ekyalo kiramba nga ye onoomutamuwuliramu abasatu tabawuliramu n'ava mu ghetto ng'agenda kuloga ghetto namba. N'abasezi bali eyo anti kati n'obusezi nabyo ddogo oli ng'aseera ghetto yonna nga ye agenda ennyumba z'abantu azisera kiro gye bali eyo tubalina babeereyo nga banywa agamba naye gundi olubule tuli mukwate tujja mukuba amatooke nga ye agenda yekweya ku buli lugyeyo mu ghetto. Tebafuna sente ekyalo kino njagala kibeere bwe kiti mpaka gye bali bangi nnyo
olina akwata sente ze n'agenda ku malogo nga tayagala church yonna esemberera awo. Naye church ziri mu ghetto eyo mubeeramu abantu babiri. Anti kakati nga waliwo ku kyalo. Babona ne church mu ghetto awo. Nga waliwo yekyalo yakisalako tayagala church ekole ki? Ejemu bantu. N'ekirala zino engeri gye ziri Islam areas abantu abasinga beyambulirayo nnyo, waliyo ebizibu bingi nnyo wakati nze kati kankugwenga yeno mu Kosovo walaba omuggogo mayanja. Omugogo mayanja gumala ebibamba bingi nnyo abantu beyambulula ebintu bagenda eyo wansi ne babyamba omuggo omwala ogwo engeri gye guba gugenda. Bino byenjogera reality. Bwe weeyagala okweyambulula bakukola ki? Abasawo n'abasanamu bakusindika ku mwala eyo wansi. Era tusangayo abantu bangi nga baze kweyambulula ko gomwala enkuba yatonye nga nana ne mugamba n'aba amazzi g'omwala muko kaakulukuta. Mukoka agudde ddalu. Ne yeyambulamu engoye zonna n'azisuula n'amalayo. Amaze okulekayo ebibamba. Eyo kakati gwe bambi omugeto jjolaba engatto bambi chwa n'ogironda n'ojambala. N'olaba olugoye n'olwambala. Okokodde. Mukokoora owedde. Muganda wa londa biki. Nze buli lunaku osanga enkoko mu kkubo, osanga ebibbo nga mulimu emmwanyi eyo mu ghetto. Sisuubira nti neno gyebiri naye eri wansi osanga ku mwala we gulinga we guwetera we gutinga waliwo engeri y'ebintu nti bataddewo n'obuuza buli ageza kati ino ndowooza eno bagamba ekikomero n'abikola n'abira akiri eri mu ghetto ku myala gy'oba onaabira ne babitulekera. Abantu bafaafagana n'emijini n'emisambwa n'emizimu n'ebiki byonna byonna eyo mu ghetto. Kitegedde yensasagge eri wansi era tosobola kati bw'owona eddogo muno okuloga waliwo eri kulukutanga live eno mu bagagga nero lijjire mu myala era likusanga ne likwambala mu nnyumba yo nze amazzi ganyingiriranga nenga kuyingira mu nnyumba kati nalyo ddogo manyi biki ebijjidde mwaga amazzi ewire yambudde nenga kuyingirira nendoza nange we nali ngenze kunyambulula neyambulirayo ku mwala kubanga yo gye beyambululira nange kyaka nabirekeeyo nabirekeeyo wajo refresh eno kati najja ndi fresh nagwako sebo olaba kati olaba awo mu mwala awo obatundira enkoko awo ng'otugenda ntuuke bakulekana waliwo omwala ogusalamu awo lumumba nfugu tukene eriwafu akawungeze enkuba etandise ne ngamba mukama Katonda ntaasa ntuuke ng'enkuba tendaba kuwera nesogga ennyumba yange bitu kolo nali nyambadde eri formulana nali sambadde eno nga tena ya kiri ki formulana kiri kinigina kyentero kwa kimu ebituli kiseerera cha plastic kinigina nenziru kakati manzi kirira awo blood kinigina kyaseerera nengwayo mu mwala mu mwala wansi ne sagwa ku like ngera abafala kati bwe nazula nti ngenda kugwa nengendere ddala nze nennyimira bwe nti kuba nali nkutte essimu yange nga saagala egwe mu mazzi nennyimira bwe nti naye nga amazzi gankoma muno nga gankuba nga gagala kuntwala nenkwata ebbali bwe nti nemmala nenvaayo ate nonkulaga nti nvaayo naye gana amazzi tegalina kunsooka eri waka gye ŋŋenda kuba gagenda yingira mu nnyumba eno gakulukuka nenziruka nensalasala amaloodi wuuyo kirida ntobyolwedde kati kwolwo ndowooza engeri gye nayambululwamu nange mu mwala ogwo mwennyini kuba kuli kwali kweyambulatononfe engoye ze nali nina mpozi binigira byo nabisi engoye ze nali nina biki byo nagamba mukama Katonda babino byo baddo yagala bitwale wadukoli bute nga ntuse wali ewaka wali woyingira mu gate ogwo mwala oguli awo gwe tobuuka ogwo ebyo yali akaguddemu awo wenyini nabyeyambula byonna naye ng'ekigatonda basagala kisulayo era kyo nekisigaza naye stocks empale box biki byonna n'ebiswamu ogwo mwanange nengamba temuswala mu ghetto ate kakati nkugambye eri omuntu omusingana ng'akunnumba nga yava kweyambula kati gwamugamba ki natenze wali nayingira mu nnyumba olwaye munda mu nnyumba nange neyambuludde abantu mu ghetto obasanga bali bwereere bava kweyambula bwereere kakati oliaku omusawo akugamba kyoze nakyo kyonna totunameka olaba mu ghetto kati kankubuli amataba tegakulukusa nkoko amataba tegatwala mbuzi amataba tegatwala ndiga naye yo mu ghetto waliyo endiga nga teziriko nyinizo embuzi nga teziriko nyinizo ngoli yajja n'agikozesa n'agirekawo naye nga tewali agikwatako era embuzi eyina alina okwo naye nga bagirekawo yagirekawo agimanya ajja n'agirondola nako kati gwe gitwala ogitunde sanamu gyeziri n'enkoko nga teziriko banyinizo n'ente sanamu oli yajja naye bamugamba gwe genda nayo gikoleko bwoti ne bwoti girekawo gwe genda kati ebeerako okonga ezunga nezaala n'okuzaala bano ezo embuzi zaani kumbi mayembe oli amayembe gali gamumazeeko ne bagula endigi ne bajja ne bagaba basuulira ku kyalo ne gazaala n'okuzaala amayembe ate kati embuzi nkugambye eba erimu amayembe nga bwemba n'amayembe gange nga bwemba n'amayembe gange wano eno ngatandika otugumbula abantu nengenda gye ngenda ne bagamba nti afuna endiga gitwale mu Kosovo amayembe ogambaze endiga ogirekeeyo
muba mulaba ndiga kumbe mayembe nezaala buli alya ku ndiga eyo ejembe abali tutte banaye tusiibe tusabe banaye ogula akanyama kokubo kumbe oli kujembe kati akanyama ko wonyera bonge ebintu kawaddeko n'omwana wo ebintu ebyo tebitera kubbika nno nzira neewunya omuntu afungiza nabbe embuzi n'agikuba mu motoka oba simanyi kiki oba obbye kuvya ddala mu kyalo gye nkulidde sebanga ku ntenda ntwandwawo okulya bbe ebintu ng'ebyo kati bibeerawo ku kyalo nga biyinaayira naye nga tulina ekizibu embuzi nebeerawo nekula ngo girabe ina eyagala tomera bantu ngolaba buli olwoyitawo bwe tayagala kutomera mbuzi kati gwe olwokubanga mama nagundi wagula enkota y'ettooke waka wawaasa ebyo ebikuta ng'ogenda ogiweeyo embuzi ng'erya anti eba erya ssente zo madde manyi nti olwokuba yaguze ettooke agenda agibba agifumbire ku ttooke si kugibba Jesti tasobola eri mu ghetto tetolowooza ku kyakufu ebyo ebyembuzi byeno mwe mwejala byeno mu uptown mbosala embuzi eri mu ghetto gwani asala embuzi sente ozijjewa kati eri embuzi zilizo zibeerawo just kubeeramu majini geeyo nga bwe nkugambye ebintu bingi nnyo biyita mu mwalo ogwo mayanja biba birina kubeera mwezi embuzi mwezi ente ebeerawo nga terina gyegenda terina gyedda embuzi nga terina gyedda endiga enkoko embaata ebinyonyi byonna mu ghetto bikola ki naye nga si byabo gwe nkugambye nti waata amatooke go wekola olugezigezi twala oyire endiga eyo ebikuta ebyo mu mutima mulungi gweyagala erye kati ye eryegamba endiga erya sente zo embuzi nagenda emugamba lwaki abantu bagoba ebisolo oli embuzi oluweta genda mbuzi gwe muntu n'atabukira ddala embuzi n'agikuba negenda embuzi omukyalo nemugamba naye lwaki muwe ebisolo ebyo mubigoba kiki ebyo ebisolo mukama katonda yabitonda tubeere nabyo oba wasebi n'agamba muvubuka bw'olikula oliroga nemugamba ogambye ekyo n'amugamba nanziramu n'agamba gye ndi gyojja nawe ojja kugoba ensolo okuva ku olwo nange nenkakasa nti ensi tezanyirwako olaba enkota gye weegulidde ebikuta byolina oyiwa byowabiwa ejjembe embuzi eri n'ebirya nebaleetera ekizibu ate ku kyalo kuba ogyongera bulamu kati ate nze kyova laba nkugambye nti obuwangwa buno bwe tutandika obwogerera mu ddiini kati nga bwe tuli bwe tuti ezo embuzi bwe ngisanga nga ya bbulaaka kati mmanye neetambulirako gundi bwe ngisanga nga ya bitanga mmanya kati neetambulirako gundi nze nga nze Walusimbi I am responsible kuba eno ensimu enzaalibwa bwe ndaba ente nga ya luyina manya nti kati eno eriko gundi bika bya bisolo tubikozesa wano mu Buganda bya buwangwa nti bagenda okugamba agenda ofuneyo kati oluyina ebandiga ebeeramu ekyeru wano endiga nga myufu yonna ng'erimu ekyeru kati yebeera yakiwanuka then wabirawo endala nga myufu yonna ne wabirawo eya bbulaaka yokka ne wabirawo endala ng'erimu ebyeru n'ebiddugavu kati waliwo n'embwa ate kati ze embwa baba zaate zirabira ddala ebizibu kuba zo zeetikkira ddala ate amayembe dungu kayizi biki kati bana abantu empewo ezo bazikozesa naye instead of zinembwa okuzirunda bazitikka ebyo ebintu ne bazireka ne zitayayo ku kukuboza embwa zosanga okwonga zina gye zidda ziriko empewo embwa esobola okukola bulabi labongo ngotambula nekugoberera nuka nene embwa engoberera kumbe ye kulaba oliko ekigiki oli muganda waayo oliko ekigifaanana ebuzabuza kugoberera gyebiri bingi nnyo omala gitabukira oba olusi n'ogikkiriza bw'ogikkiriza emanyirawo nti ono kati ono munnange kubanga eriko ekigiriko bannaye twegendereze Nabongo nakugambye siro sabadde nazze siri fit tetugenda kugenda wala nnyo breakfast saafunye naye mukama mulungi nsobodde oweereza sobodde okuweereza kunamba yesu abagizi eddogo likumazeemu amaanyi mpunze gawa kunamba yesu nze nali nfudde lyalya nange nalitomera bannaye nze Chosen John ekinfuula Chosen kwe kuba nti nalondebwa okuva eyo wansi eyo bino byenjogera bituufu ate nno byaddala kubanga noono yannonda bulonzi yajja of recent tunaweza na mwezi nannonda nanzijayo like picking engeri gye yajja yalinga nnonda okuva ku kasa siro. That is why I'm Chosen John. Nsaba kubuyambi sinaba kubeera fit amalogo gakyandiko naku zengeje sikyakola amabanja mangi bamanja abemmere buli wamukati ntambula bwenti kitegera nsaba kubuyambi nkola n'obulango bwoba ina akalango ng'osobola okumpa akalango
enamba yange yeno 0709657531 0709657531 ensonga y'akalango 0709657531 mukwano gwange nkubiraako ne bwoba onkubiddeko n'ombuuliriramu bw'obuwulirizi ne bwoba oneebuzisako nti waayo okola obulango nja kuddamu amaanyi mmanye nti mundiko obulango tubukolera ddala obwa kampuni zonna 6 keroyo ads nze mwenyini nze nkakola nitulanga kampuni yo n'ofuna abaguzi bizinensi n'egejja mwoyo tumulina tuli basabi tuwa akalango kutukakolere bakoze akachairman nakoze akachairman era kati in fact bwenve wano gye ngenda tugenda ku campaign kati kabeera ku kizindi kali kabeera kulinga kakuba ku muzindalo chairman ate yasanyuse nnyo tulina okubanga tugenda nga tuzimba enkolagana kitegedde kati bwembanga nkoze akalango ka chairman bere mama gundi ali eyo gwatunda awo ba matago ku dayale nsobola okukolera akako tutunda amatawa na mafumbe na mabisi bambi chama wano tugulwambi tunda ngoye oyina bajiro tubajja wane bitanda tubajja ki oli makanika obulango obw'ekikula ekyo tukukakola kagenda ku TV nakagenda ku muzindalo guno omutima kasookerwako nakasemberayo ddala aka kampuni ennene ziri ennene z'obamanya embede nako tukakola nga kagenda ku CNN kale komana katonda ali eyo tujja kwatagana olundi nziramu okujjukiza nti Yesu asigala ye Yesu, Katonda asigala ye Katonda, Mwoyo Mutukuvu nga tuyita mu ye abo bonna tuli batuukako era tulifuna kye tugwana. Tusaba atuwa omukisa tutuule ku mmeeza ye era tuwangule tuleme kukoma mu kkubo kubanga geyeeno omuliro gwayo gutiisa. Kale, mweraba.